kati okugamba nti olwajjo saali toyinza okuwakana. At least, Danny Rabongo. Pirate Beats Production. Jaja.
Kamalo kano ka ku Mr. Katumba ono. Weewaawo jajja. Ako Katumba. Ako Katumba peidi. Chachiriwo. Obulamu. Bambuli fit. Embere kambachi. Baya nungi sebo. Oli waka. Tugono wochali abo waka yatuli waka. Chechitambula. Twebuzeeko Katumba. Ani nayo buzo. Waka walongosezaawo Katumba. Oli musajja muyonjo. Musajja ekisenga kimenye nayisa mu kamera oba. Akibomodde wali dinisa wenyini wagitadde. Alo. Kiri kye Katumba. Andi bulungi. Embeera. Mera wetu nacha. Etebe tutule wano waggulu. Kyo yagala. Wayongeddemu ebintu Katumba. Wano kyali wange. Yaze mutulangu nomufalisa wagulabako. Gumupia anti mali Katumba. Wakubye jakapooti. Agatula wonzi jana bafu. Nzi wentula wonna Galo jangu. Galo. Gana amazi no. Katumba ali akwada amazi agatalikako. Ati Katumba liyiwemu erizi ate tunaawoza kyaka erizi lirino ebitali byo bikuwemye sheke wano kiri kitya Katumba oli smart ninaye katobimanyi nawe Katumba wannaye kati eno gye nali nkubiramu ekibuga eyo kati gyensibamu gyoloyisaamu aso kati gyensibamu eri biri wabikola ogamba mutunyumemu kade kaba katono nnyo bitambe kati wegaseko muganda wo omulala wayi kakati ono simanyi ababyabadde bitya naye zinamugambye abantu wanene ajateke olwandodi yamugobye andodi yamugobye just nga omanyi naye mwana muto omuvubuka kyakandoza kati wali abaddewo ebbanga ate nga tasobolawo bulungi era mukadde yomu era yamuziza wano oyo mukadde nanyini waneeno fe tatupangisaawo omukyala muzadde jasi agamba weeyizeewo si walubeera naye kweyizaawo eyo obulamu bugamba kisewo obulamu buli wano Katumba mbadde nenkulowooza ku lwaliro Idi Katumba erwaliro Idi kiri yakusala bisolo kati mwana ezo ennaku ezo ez'amaanyi nga sirina maanyi sizirowoozaako nnyo kati ebya ddala mbadde simanyi nti Idi manyi kati siga nti oba nzala wabuzalaye naye kati ezo ennaku ez'amaanyi nga zeetaagisa maanyi zimano zirowoozaako ng'oyina next ne kati sawa yaliro ngera obiraba byebyo oli mukuloola ndaba oloola buloozi Katumba oli okuteekako kiki etteekako ki kuliya kalufu owa enekaweka pafumu yeyebbeeyi wamma maze pafumu ezikube buzibu pafumu ze neekuba nange bini byenjiyo kubanga nnyirira kuba sigula kizigo nze nagamba sobola agula bizigo nze mwenyini nsobola okwetereeza nze mwenyi ngatagata ebibala ebyo nekwata keddo nekwata kacungwa nenkola ki so kati kazigoko naye fesi yenyi Katumba ebizigo byo bikola era abantu njagala okubagamba bannange ndowooza nowanonono mbiina biweddewo siku eno kava just eno kava onani gwe mwakozesa uno oyo mwami ali eyo Dubai yateekako kamaanyi mu ntandikwawo nemukozesaamu ono mukyala wa mukwano gwange bano baana bakyali bange nemwagatta tetwagatta ekintu wekiriira balabikanga we bali naye nga oba oze ne project nga y'amaanyi tusobolawo bino bijjako ne tusaako metaniki kitwala mu linnya lyayaba nema temugenze kunvimbisa tuli bakozi ba ssente naye kati nga bwe nagamba mabegako mpadde mu bya family kati manyi anti kati ebintu webigattika biyinza obutakuwa bulungi kati oba olina okuba ate nogamba wayi kino kakitwalewo nti kino naaba nkimaliriza ate nekino kikole kati mabegakawo mbadde mu bya family ensonga lwaki nti ojja kulanga era nemubizikusa okukabya naye nga mba nga mbikukola nga nfunyemu ku maanyi kubonagamba ekintu tufaala kikola seza mu bizigo byetaaga kapito yekka emizigo ntaka kapito kuba kati nti nze mmanyi obikola mukwano wange yampa omukisa wadde ntandika mukolerako ne kati mmanyi obikola tukola ffenna naye nange mimanyi kati ogenda okola nga kugamba Eric etayo emitwalo 2 oguleyo obucupa okoleyo ebizigo ebibyo ayagaliza jatuuka ekisera mu maaso ojja mulaba Eric
Kisho manyi ku Idi. Idi eno. Kuba yakusala bisolo. Era kyo kimanyiko. Nzo kubanga simanyi nnyo kyamaanyi kyenjimanyiko kubanga ndi musajja mukatoliki naye lunaku lwa Mukama lumanyikiddwa eri bannaffe Abaisiraamu ng'ogyeko n'ekyo nti ennaku zaazo eza Idi eno esatu zibasiba ziba bbiri teziba nyingi nga ziri nti era bagamba nti ennaku ezo ziba za muwendo nnyo singa n'ennaku ziri zetumanyi eza bulijjo. So kati kyenjimanyiko nti Idi ya muwendo, Idi ya mukisa, lunaku lumanyikiddwa eri Omutonzi. Maji akutwala ku Idi foundation yeyo twategeseyo Idi Eke Passions yasalidde ente yaffe. Sure. Kakati mbadde ngamba inda kuba naye mutano wanga ayinza okuba ali yagudde waka adoncha eno mbadde mukuza abaana ku masomero bali kuyiriba nonya milioni 4 n'ekitundu kunonya bitabo likwamisa kanzo kumaza budget ni milioni nga 8 nengo bimanyi ebyaffe kuyiriba bwesamu ko interview wano odukako mpaka bivaddayo tebina straight guni nti twabimala biri awo nange nakimanya kwa kati na nakulwe najjako eyo nalaba abaana bangi ensonga ki wasirika mu nemmanya nti olaba alina abaana babiri asirika ate oli alina 10 plus kakati olaba ate bonna bola balina okusoma ate nga tujukira kati kyekirabo kyobaweera balina okusoma ebiseera mukaseera kokuda kusomero kankalubiriza nnyo naate nkebaliza Mukama kubanga ffe abataasoma tubanga tulina abaana betuweerera essaawa zino ffe abasoma nga batugoba wiiki ku wiiki nga mu wiiki tusoma olunaku lumu tubanga tulina akaana kakatono tusobola okuyimirirawoko olw'ebyo tubuulidde ekisa Katonda kyatutadde kati nawo ne busobola okuyimirirawo ne busoma kiba kinene so akaseera kasobola okuntawaanyamu naye sikeevuma nti Katonda ddala geesezza okwagala kwange nanagana okwagala kwe munze bwemanga waliwo obwana 15 tusobola okuzza ku ssomero tulina obwana 10 bwetusobola okulabirira kakati bannange ekiwa kisa kya Mukama so kyekibaye kimbuzizza naye nze kisanyukira nnyo nti Katonda era situlabageeza okwagala kwange nze mba nakiraba kubajjukira nze kati wenaje era nakugamba njagala nnyo badoogo kuba nange sitori y'abadoogo lwakuba tetunayogera ku badoogo nagamba nze dafaza 77 so nekyo nekikugamba bintu byakyali wange takusanga ane kati sibule ebyange biri wano eno ebiri eno si byange mwayawudde ekisenge sikwawula naye okwewa respect nogamba mbu ate buno obulwadde tebunuma buno bujja kunnuma mwawula nati akawazenka wenjoza kanteeke wano ndaba lwayawulisiza nobutamanya nomanya nti okukyata okujja eri empalo gyambale gyotatadde eri Kabaka Manyiiro ate wekiteeka nasobola mangu okujamba nagamba nadde mmanyi yange kati efe okulanga oteekawo respect Eke Fashions yatusalidde ente foundation era mbadde nga 5 wange sisobola kukikola kino tutamuyitamu Katumba kyekana ebintu byeyo tugenderewo ogambye obadde olina program leero tumaito nkubiddeeko Katumba nansonyiwa n'essimu yo tebaako esimu ebaako naye nagamba akasimu kaneno kafu nze obiseera ebisinga batule yakola ki kwekano kati okanyiga otya nkanyiga kati kwekali naye kati netiwaka tesika kati omanyi otya nti nenamba badesiwo kati kulumu omanyi otya nti nenamba kyenyiga ngamba nti nyigamu 0 nyiga essimu yanga 0700 07 34 68 27 Katonda wange enamba zonna zikwata mu mutwe ekyo kyede bimanyi era wenjikubako etawo mechanic MR live kati nekati ngawe nakugamba gundi network nze buli wenjikoko tebaako bisinga nange ndikisinga naye akanvuge buvuzi ngende obatano wange waali obataliiwo ennaku ezimu zoba nsanze bataddeko wifi kati nga tamapensa ngazizaako oba katatewe ngazizaako network ekola ki kati tokiraba nga terina buzibu ono osobola okukola byoyagala kati wasuze otya naku zino enkuba tetonya ndi fiti
onanga andu waliwo okusola ati aze kati ngena myaka 3 nga sebaka osola ni myaka 3 asiwa neno naye nkugamba nze muboyiriba kuchendiko ngena ngawe na kuwa story Clever J bichi kuva twava mudongo lya Afrika Clever J yakukuba na kusuula wansi asente mwakateeka mu kanji kyoina manya Katonda amuyambe zinanga nyambero omusajja naye byaka byamutabukako bambi ogamba tumunonyeko babiri Clever J Sadi yagadde nnyo munoonya mu mboozi ya ssente bwakyo sasula mulenzi kubanga kiyinza okufaanana ekyane nandi yagaddeko munoonyako mu ngeri endala kubanga sakafaanana ng'ateekawo olutalo wakati we naawe tewali lutalo kuba kati abo abantu mbeetaaga nga we naggambye tumunoonyeeko kati ne tumugambe kintu waaye omusajja wuuna kifulukwa osobola omunoonyako n'omugamba waayi naye mulenzi gwenkolako eyo story naye mu bigambo byayogera nnyo Clever J ne kaakati mugamba waliwo omuvubuka yakuyamako mu concert ng'omugamba bamaani yakuteekateekera concert ani yakuleetera baddansa eno bye mugambe mugamba twakuyako mu 2018 ng'ogula emmotoka ani yali yakuyambye okugigula yakuyambako sente mmeka wamusasula kati gobanga omukuba empiso olanga awona ng'omwesonyiwa aba tawona ng'omuleka Clever J singa kwaka sente k'omubanja tosobola kuddamu kusula mu mbeera embeera embi Clever J era ate kakati Clever J talina sente siga nti batalina ninaye bamukozesa olumu ne batakola ki wakati sawa yona nani badde numbaga n'abantu bangi bajjo oyo wa Clever J yandaga nti talina sente naye yandaga mbu mmanje bajjo ate ng'omubanja okyaga otalina diiru nawe okitegeera ate n'omusajja bajjo ate ndaba ate yatuyambako kuba Clever J tewaliwo omuntu yali asobola mukoya concert essubi yaliza waggulu weebale so kati siina budde ate busobola kuleekaanira bajjo ate nzire mu ebyo kati bingi nzeredde kati n'omusajja wanjawulo era wandi wajja kubawo omuntu andaba wano era ogambe gundi so kati bingi byempiseemu nebyenkoze nga byakwagaliza kati sisobya nti embeera yako Katumba kakati naye Katumba oli musajja muyonjo kubanga ndaba ebidomola nabyo biyonjo olina Katumba oli musajja muyonjo just embeera yakutabukako babimpaddeawo n'omukadde yabireza kiragamba nze wadde kyebankola nebajja ne babba essimu yange ne bedi kava yange sira kyengula wano era kujjako ng'olya ngambe kutwagenda okozesa ekyo okozesa advantage ti neba kituwaala nange Katonda bampadde buwi kati sikyateeka mu nnyumba yange mugyeeko engoye zange naye ekyo ekyokuba obuyonjo kivaawo gwe kyolina omumanyi leero gidde mu ngeri yakyawandikibwa tuli mu gwa 6 manyi waliwo ekyawandikibwa ekigamba nti awo omwezi gw'omukaaga malayika Gabudyeri najja eri ekibuga kituufu okuleeta amawulire amalungi kati kolesa amawulire g'essala oli musajja wa ddala kuba kati mbadde sirina pulaani naawe mbadde sirinaawo pulaani y'amaanyi omusiraamu awadde yakuyise abasiraamu nga bayita abantu abasiraamu bayita abantu naye kakati nze sitambulirako ekyo ebiseera ebisinga nzikiriza mu Katonda paka tosobola kukikiriza nti olwajjo nakina kitobyemu kuba ennaku zino mbadde sikyakola nnyo nga nebya famire ebimpuuba ate nabyo mbiteekamu oluusi kati sobola okugamba nti nina abantu bange oluusi bemba mmanja naye nga tasobola kuteekako mu budde naye nga ate gweolina obaawo kati okugamba nti olwajjo saali toyinza okupakana naye nga ate tosobola kunsangawo mbu nkaaba lunaku lulamba ate osobola osiiba noweera obadde okutte lulala ate oza lwajjo lwokka kuba noluli eri kyemanyi oba nanywa buugi oba oba akawa kiro ekyebisana naye naye kiro okuva ku luli eri ekiro kyekitegeera kati embeera njanjibeeramu so kati enyambako oyiga ensi kisonga kinze sikuba simu nga nsaba muntu era nobawulira Clever J awo nandibadde nsobola okugamba nti Clever J namukubiri nampayo 5 kubalenza okuba abanazo oba 10 naye nze balabulabi baka kyemanyi bino byetukola babiraba lwakuba abasirika babiraba jajja kwogera lumu anti we nali nkugamba nga nkugambawe nti abo bantu baffe byetukola nno munnange webabiraba ne basiika olw'ensonga ez'amazima ezo zebamanyi wayambayambako omukwano gwo abe bulungi nawe obe bulungi byakeera ku makya nga ate bifuuse ebirala nga mukwano gwo nno yakulaalika eri ekyalo bw'oyo gundi ate yeeyisa wati kyenva nsirika nembweno mbyenkoze nenfuuka dda faaza eno nze nembereka ye nga naayomba naninza atalina maanyi
n'omubiri siche gwe kanizo bakubabo kubanga nzo kuyimba kika akayimba ako kayiza no freestyle tokalimbita mwaka kalungi nnyo kalungi era kayimba ka mikwano kata nadeno naka Madam Matthew Mami Matthew Mama Matthew wamuyiza akayimba kanyimbire mukanyizo kayinza kunyiza anada kayimbe munawe mukwe makayimba ko mukwano Mama Matthew gwe ngatovote mweli wangu badesi nakugamba ozze buzi wankubidde akakumba baba Fobupale bwe tukuba ku weekend. Mupira wali birimu. Ebikola makuru. Nawe sebo nkubye. Sebo kantu kamanyi gwe. Bakwe. Sati kye kinanuka kiro yanga ayambadde diba lya kunya. Agala kunvuma mu ni mutopu. Neda seo. Sebo kube mukayimba ka mafi. Mafi agala mula lwa ku yidi. Yangamba nyimbe kakatumanyi omuntu wakubusanga manyi onaku lunaku najje kugundi ku podium yo nawe yagamba Katumba n'okuyimba asobola akoleki ayimbe kati yambadde ngawo nga katumanyi okuyimba ebiseera ebisinga kati nga abawandika kadongo kamwe kalaba abawandika ebitontomi kwasobola okuba hip hop sobola okuba kadongo kamu nsobola okuwandika R&B afro nsobola ne kati okusinga nti kati ffe tuyimba nnyo ku bintu ebituli ku mutima okitegeera nti okuzula omuntu agamba nti osobola n'okukola kino va mu ebyo tuleekana na bano abagolodi kati kayambadde ngawo nga ngamba akayimba kati kenjo yimbira eri tukanye tugenze ku idi kati leero kankubire kati kenninawo alukagga oja bakulu naye kati kyomanyi namuka obusungu buli nti imba ya muzeeyi erabika bubi amalo ge galabika bubi ate Swaziniga abantu gwe bamanyi takola bya makulu tugenda kola ki tugenda tekateeka entegeke yaffe nga yanjawulo kakati tugende byatubyogerera eri soko yambale kuba ekikumba soko kuba ekikumba tugende ayambala kyonna obula tugende bwe tutyo kera akapale ne kabadde kamalayo kano nekana akasaati leka akundabisa sebo nekikumba ekikumba kyo kiri eyo abaye tebakuswama ne bakutukola ekigenyi ali muyonjo oli muyonjo oli muyonjo ono kasasiro muyonjo kati mbadde kyakugamba nti sawa ya leero Swaziniga nakugambako nti nakayimba ke nali nyimba nga ngamba era sawa leero kati ngenda kudda mu luyimba lwe bayita ni mwana mumboze ngenda luddamu siranyi kyagala era badde sibyagala naye kati sawa ya leero okusinziira ku mulamwa gwendiko omuzeeyi mwenyini ampa okubikkulirwa yakuloosezza omanyi yanjigiriza ensibe naye nga ani kati genda onoonyereze bamuyita kiribajje abona bawa nawe n'abantu abaliroko n'abali international zinagamba nali boola tonanoonyerezaako sinagendako mu kyalo kuwa bifaananyi byange olina abantu abakulu boolina osinga nabakubuulira enzaani wali ogenzeko Hussein Mbalangu oyo musambi wa mupiira atendeka neeke yali w'amaanyi oyo kati oyo olaba yali abaddeko kochi wange ekyobusibamu nga yakikugu ate giyigidde wano Michael Ozil ate walakati mu mupiira Ozil yagisiba bw'atyo Misitu Ozil Michael Misitu abamuta Misitu Ozil Michael ndowooza mu Uganda Michael oboga Michael Sheri wabona bali bakubba enamba emu mikaaga bona bali amidi waliwo yali asambira mu Madrid anti oyo Misitu Ozil yajja n'amalira mu Arsenal negwe tekiniki nga y'amaanyi oyo bukuwa so kakati mbadde kyakugamba ali mbuuza nga ngamba nti sawa ya leero twandibadde tuli bulungi abaana bakafeero kubanga tuli bagagga nti sawa ya leero mu mutwe nina emirimu gy'omutwe egisukka mu 6 ng'ogyeko egyo nasomako era ne bye nasoma siri leeti nnyo oba siri mukulu nnyo nkyasobola okuddayo osoma musajja nakola graphics era ne mungi mu kudesigninga n'ekirala
ya nakulako wali eri omusajja wa art manyi nga abachina batusinga okuba art kati era kwabo bakuba birooto kati njala nyo genda ke China eyo kinonyere bakuba birooto kusinga bakuba birooto for example ngaye tuli wano omwana natandika kubanga story gye tunyumya ate ali muji bakuba birowoozo kati omuntu asobola okuba ekirowoozo tekiniki gyokozesa siba wano nange gyengendo tandika osiba andi man ebenywedde ate batolabisiza nnyo ate nga mwana onguddeko obuguti binawana kala bulungi ate kati eriwo etannakala naawe eriwo etannakala kati oyagala ekala etya kati mbadde nkugamba kugamba nti nekatumba kati mbadde nakayima kembadde mpandika mulungi bannange badde nakagundi akala kembadde mpandika nga nkubya akayimba nga ngenze buuzaako muzeeyi Magombe akatumba kakatokafulumyako tukafulumya ngena kafulumya wakati mananga sengo genze Magombe tulota kanawe akatumba kukaleke anti uli ejasi kachiriwe ekiti alawe bale nnono okuza biseera byali bitono nnyo kukamala simusango kale nno babbiweraba naye wazaala swaziniga webali kugambya azimbye ebibyo nno n'akamala byewaleka ayongeddeko bingi ddala n'oluyimba lunno yalikyusa waati terukyali musaayi gwange mbunsaba twogere yatuzza ku kiri musaayi gwange nsaba tuleekaane kugambye tuleekaana nnyo nga tunoonya omusaayi olabika wazaala yekka oyo siwe kiri akaswazi akaita abakyataita swazi siri muyimbi ngenda buwandikira abaana babuyimbi nze nakugamba nze ni musajja ako David yajokayi muyimbi ajje nakayimba ke bakaita njagala ddabo ddabo kale kati sebo nekyalo ekiriwo nosimba kino ekintu bulungi n'obwegendeza kubanga embeera eno nze kati sijagala era tewana muzeeyi wange kitiibwa kitegeera nebaza Katonda nti oze ku Idyombe tubeere tugende katugende byatugenda byogerera so kuba ekikumba tugenda byogerera ebirala tugende ku Yidi kale Pirate Beats Production. Chimanye